Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Yantwala n'ensula ewuwe omusajja ono yafuuka kitambi ne taata we yali avudde mu bulamu bw'ensi eno yasigala nga kitambi. Omusajja ono oluyimba olwandeeta mu music industry nalukolera mu studio ye ku bwereere. Nsaba mbanjulire yasooka kubeera baaba n'afuuka taata wange n'afuuka ghetto president kati muyita my president. Nsaba ajja babuuzeeko tubale twolekera endongo mu maaso. Bobby, wulira audience. Congratulations, my brother. Ladies and gentlemen, thank you very, very much for supporting Mickey, for supporting Uganda music, and for turning up today. Banange Jemuli, Aba Western Uganda Murio, Abanyankole Murio, Tikure bakandebe mikono yanyu. Mwebale munonga kumusha jikamiki waini. Nomanya na marobire bingi omulyankole oluganda lwanje nalwebwa nalwebwa nagambori nyankole lwingi munonga tikwijuka lugambiki kokama bali munonga erizoba kwija. Thank you very much. Abanothern Uganda muliyo apoyo mateka damaji bamwe microphone damaji bakwe microphone nyindo gamba oruchori kandi oruhindure orutomo Uganda apoyo mateka apoyo tutwara Mwebale nnyo mwebalire ddala. apoyo olubiro Mwebale nnyo okujja. apoyo olubiro mi isho Mickey Wine. Mwebale nnyo okujja mu show ya Mickey Wine. apoyo memara Mwebale nnyo okumwagala. Amara tutwara. Abaagala nnyo. Thank you very much. Banange tubagala nnyo baganda baffe yanjaba nnyo okwagala music of Uganda. Ate it can be better than this. We are going to make it better than this. Tulina abastar abakabi. I want to salute all the stars that we have. Stars like King Saha, stars like Matthias Walukaga, stars like Dax Vibes. I'm so proud of you, my brother, and all our young brothers. Thank you, mwebale butatuswaza. Nze sobola kuperforminga kati sobola kola show. Naye nange ndi mubi mwana. The baddest in this industry. But still, when many other artists showed up. When the band Bobby Wine, King Saha rose. When the band Bobby Wine, Dax Vibes rose. When the band Bobby Wine, Mickey Wine rose. Nga Yesu yatugamba nti bwe munaasirisa abantu abo amayinja gajja kwogerera waggulu kati amayinja googera. Mwebale mwongera okwagira industry ye Uganda. We're going to make this industry better, ladies and gentlemen. As a matter of fact, tuli mu season ya kulonda, right?
Look at me, ladies and gentlemen. Imagine having a president that looks like you. Just imagine. For a minute, pause. For a minute, pause. Look at the man in our state house. And look at me. Look at the ideas. Look at the generation. None of you has ever seen another president in your life. That is supposed to make you shy. Don't know president in your life. Tulimba artists wano naye Kiande badafuna sente nyingi nnyo on the live streams, all that is supposed to be your revenue. But we have no copyright law. You understand? So we are going to change that. Be sure, have no doubt. I'm going to be president. If not tomorrow, the other day. If not the other day, and I'm going to change this country. Omulangira wasajja nsanyuse nnyo okulabako mukwano gwange bene mutuuseko okwagala kwaffe banaimwe balemu okwagala industry ya Uganda. Nkagamba muno nga n'amalaka ganje gasisikala tekuwasa kweshogola. Sisobola na kuyimba kati naye mwebale nnyo n'abaana b'ekisolo abagisolo muliyo mulakoze cyane kutwakira turabashaka cyane. Thank you very much. We love you. To all our leaders, Chairman Nias is there, Mayor Nubian is there, and one of the most disciplined leaders that we have, and our incoming Mayor, Ronald Isubuka Barimeso. We respect you, we love you. To all our brothers and sisters, the Lord Baba sister Wangi, abalungi abali wano, waliwo ne sister waffe gwempenya ekitiibwa bamuyitana Magembe, twamutuma n'abaana baffe. We love you, we respect you. To all our children, to Uganda, thank you very much. Sigenda bayimbira mu olwaleero, then you leave it to the young ones. Then Mukama bakuume. Yeah. You know where I'm going. Yagala
Kakire wa drop. Njagala message yange tuke mu. Siwe kiri. Wama.